amawulire agafa ku Vicky Ojok omunnayuganda yakwatibwa mu Syria nga avunaanibwa omusango ogw'okutta boosi we kye tukyabuusabuusa kubanga tebannaba kuleeta bukakafu bwonna nti kituufu ye yatta. Amawulire ago ge ngenda okuwa olwaleero tutuuseewa era ensonga zituuseewa. Bwe njogera tutuuseewa nkola n'ekitongole ekya Kyeyo Initiative Uganda era nga tubadde mu kaweefube okulaba nga tuzuula famire ye ate era nga tulaba gutya bwe tuyinza naffe okugatta ettaffaali mu kuyamba Vicky Ojok okulaba nga tattibwa. Nsooka okubuuzaako mukwano nga sinaba kweyongerayo si kya buvunaanyizibwa okutandika okwogera nga tobuuzizzaako ku bantu ate munange abakufolowinga. Kubuuzaako omulabi wange wonna wonna w'osinziira w'owangalira vidiyo eno weekusanze wasize otya mukwano wasiibye otya leero. Twebaza Katonda munnange kula ekirabo eky'obulamu kyatuwadde era ekitiibwa n'ettendo mu butuufu tubimwongerera ddala. Weewaawo omupya nga gwe mulundi gwe ogusoose okutweyungako nkwanirizaako ak'ensusso ate nga njagala okujjukiza nti channel eno yabankuba Kyeyo era tuyisaako buli kintu kyonna ekifa mu kyombo ky'abankuba Kyeyo. Oba oli Sekadaama oba Kadaama, ani afunye obuzibu, ani yeetaaga obuyambi, ani yeetaaga ku magezi, ani yeetaaga ate munange ku ddagala. Kale mu nsonga eyo ne tuba nga twewabula twekumaakuma twezzaamu ku maanyi mpaka bwe tumalako ate kontrakiti zaffe ne tudda ewaka nga tuli balamu. So eno channel ebyo byesinga okukwasaganya gwe eyakatweyungako era bw'obanga munnange ompadde ka follow no subscribinga noba nga weegasse ku channel eno oba okoze kyattendo nnyo kusuubiza nti togenda kubanga wejjusa. Alright, tweyongerayo ku nsonga ya Vicky Ojok zituuseewa. Vicky Ojok gwatamumanyi munnange omanyi abantu tebabeera nnyo ku social media y'omukyalo oyo gw'olabawo mu katambi oyo Vicky Ojok. Omukyalo oyo nsooka okubeebaza nti mwebale mwenna abashayalinze vidiyo. Twasoose ne tufunamu obweraliikirivu emabegakaawo nga tushayalinze vidiyo ku TikTok okulaba nga tunoonya famire ya Vicky Ojok ne wabulayo famire ya Vicky Ojok ne tufuna obweraliikirivu koffe vidiyo nga zitambudde naye tetulina n'omu avaayo agamba nti nze ndi famire ya Vicky Ojok. Lwaki twadde tunoonya famire ya Vicky Ojok nga twagala naffe nga Kyeyo Initiative Uganda okulaba nga tugatta omukono mu kununula sister waffe Vicky ng'era bwe tuzze nga tukikola. Naye neebaza oluvannyuma lw'okusigala nga mutambuza vidiyo Vicky famire ye yalabise. Era olunaku lw'eggulo twabadde ne taata wa Vicky omuto ku office yaffe eya Kyeyo Initiative Uganda. Era olunaku lw'eggulo lwonna twasiibyeyo ku office ne twogeramu n'abaako bye batunnyonnyola naffe ne tubaako bye tubannyonnyola. So ne tufundikiranga batukwasizza ensonga eyo mu butongole okuba nti tugikwasaganya. Ekitongole kya Kyeyo Initiative Uganda tukolera mu mateeka, tetwerimbika era nga tuyina buli certificate yonna oba buli kiwandiiko kyonna ekitukkiriza okukola omulimu ogwo. Tuli free registered ne Ugandan government. So batukwasizza ensonga ezo mu butongole olunaku lw'eggulo era nga wetwogerera twatandise okukuba kaweefube oba okukuba oluwenda lwonna okulaba Vicky anunulibwa atya aleme okuttibwa. Neebaza buli munnayuganda yenna nga waraisinze eddoboozi ku lwa sister waffe Vicky Ojok. Ne wooba wakoze vidiyo neerabibwa abantu 5 oyina ettaffaali lye wagasse mu kununula Vicky. Mujjukira ku nsonga zaali za Kasumba Juma. Banaye Kasumba Juma akyaliyo mulamu. Twebaza Katonda olomuzi kati myaka giri mu 2-3 yali waakuttibwa nga yakakwatibwa n'enjaga. Oba mujjukira omuvubuka oyo. Naye bwe twaraisinga eddoboozi Kasumba Juma gavumenti ye Saudi yatya okumutta era akyali mulamu. Wabula ekikyalemesezza Kasumba Juma okuba nti avaayo. Gavumenti ye Saudi yo eyagala gavumenti ye Uganda esituke esobole okununula omuntu wayo. Baagala gavumenti yennyini naye nga omanyi gavumenti yaffe
gavumenti yaffe ku kyabankuba kyeyo eyagala kimu musolo gwe batujjako naye ebyokutuyamba tebiriwo. So gavumenti ekyaganya okusituka, tukoze ekisoboka kyonna kyonna era okulaba nga Kasumba Juma akyali mulamu. Tuwandiikidde ebitongole ne gavumenti ye Saudi yennyini twagiwandiikira era ne batusaba oba ne batuddamu nga beetaaga gavumenti yaffe esituke. So kwe kulaba nga Kasumba Juma akyali mulamu tannattibwa, singa yattibwa dda abajjukira omuvubuka o Kasumba Juma. Kaakati ne tubeerawo n'omuwala eyali ayitibwa Halima. Ku nsonga ya Halima eno ngenda kugyogerako, nina vidiyo gye njagala okukola. Osanga sisita waffe ali mu Jordan eyo. Waliwo omuwala ali mu Jordan eyo naye ebintu bye oba engeri gye yeeyisaamu ne boosi we mu content gwe bakola bye bimu ebya Halima bye yali akola ne mukama we, ate nga yali afoosingwa. Ebyavaamu twabiraba ebya Halima. Era Bannayuganda ffe twa-raising eddoboozi mpaka Halima Saudi bwe yamusesema nadda ewaka, naye kaali kaweddemu. Singa naye ali mu kkomera olwaleero, singa tetwasituka kulwana. Kaakati Vicky Ajok, okusinziira ku ddoboozi lye twasitudde ng'Abannayuganda, nzikiriza bulungi nnyo nti gavumenti y'e Syria kati okusalawo eyina okusooka okufunira ddala obukakafu before nga tebannaba kusalawo gamba nti bagenda muwanika kalabba. Balina okuleeta obukakafu, ate kati n'ab'amateeka basituse. Kyo Initiative Uganda twasituse kuba ensonga zaatukwasiddwa. Ate era ebiseera ebisinga tetulina we tuyingira ne tulemwa. Ekirala ekiri ku nsonga ya Vicky nti abantu bangi basituse, ate abanene abakitaddemukko omukono. Nalabyeko nga ne gavumenti oba aba paalamenti nabo nga balina kye boogera ku nsonga eno, nga bagamba nti oba kyoba ki beetaaga okununula Vicky. So bwe tunaagatta omukono Vicky agenda kununulwa kuba tewali evidence eraga nga Vicky atta mukama we. Ekyo kye kikyasoose nnamba emu ekituwa essuubi era eddene. Tebalina evidence yonna ng'oggyeko eya AI. Ate era poliisi vidiyo eyo esooka n'egyekkaanya neeraba kituufu eno vidiyo original oba AI. Era woba walaba original vidiyo eyo gye batambuza wansi, jjukira AI teyeekweka era eriko akagambo nti AI generated. So poliisi erina okusooka okunoonya obukakasiza ddala nti omwana ono ye yatta. Era obukakafu we bubula, Vicky alina okuteebwa abe ng'akomezebwawo mu nsi ye, kubanga wajjaba tewali bukakafu. Ekirala ekiriwo, waliwo abamu, bino byambu bya ŋŋambo, waliwo abakoze vidiyo ne bagamba mbu Vicky yakkirizza omusango guno tikituufu yatta mukama we. Waliwo ekintu ekisobola okutuukawo, simanyi bino gye babijje, ekyo kyenjogera byambu, ekyo kyenjogera nakirabyeko abantu nga 3-4 nga bagamba nga Vicky bwe yakkiriza tiye. So nze kyensaba Abannayuganda basista ne babrother, bwe wabanga munnaffe afunye obuzibu bwe buti nga kirimu okutwala obulamu bwe, nkusaba bw'oba ovuddeyo okwogera ku nsonga eyo, fulumya information entuufu ng'oginako evidence. Kulwaki njogera bwe ntyo? Buli lwe tuvaayo ne tufulumya information enfu, kati ng'eyo abavaayo ne bagamba nti Vicky yakkiriza, era tewali bukakafu bulaga nti Vicky yakkiriza. Kuba singa yakkiriza era baali badde batuwa katambi akakakasa nti mwennyini yeeyogerera nti yakkiriza nti yakoze eki, nti yasse. So bwe tuvaayo ne tufulumya information bw'etyo, munnaffe ali mu buzibu twongera okuba nga ate tumuteeka mu matigga. Mwe just nti translator zajja, olaba nga bwe njogera bwe nti omuntu asobola okukwata vidiyo yange
n'atranslatinga byonna bye njogedde n'agikyusa bukyusa ng'ebigambo byonna bye njogedde byeteekaawo mu lulimi lwategeera obulungi. Kati abo Abawarabu bali ku social media era bafa okulaba nga buli vidiyo eyogera ku Vicky bagituukako era kyemmanyi bagitranslatinga basobole okumanya twogera kiki era twogera ku ki. So Munnayuganda munnaffe wabanga afunye obuzibu sooka okuŋŋaanye information entuufu. Bw'omala ofuna information entuufu oba bw'olaba omuntu akoze vidiyo sooka omubuuza omugane information eno ntuufu, kuba kino kirimu okutwala obulamu. Kirimu okuba nti omuntu bayinza omumusalira ogw'okufa. Kati bwe tumala galeeta information si kituufu. Y'ensonga Abachi Initiative Uganda bwe tuba tugenda okukwasaganya ku keesi yonna tusooka okukola okunoonyereza. That's why twabadde tunoonya famire ya Vicky Ajok. Nti bwe tukwatagana ne famire kiina we kituyambira tubaako ne information gye tujja mu famire ne tumanya wa bwe tulina okutandikira. Yatambula ddi, kampani kye yamutwala era abadde alina by'abagambako okusinziira wabadde akolera ku challenges abadde afuna. Kati ne tutandika okukola okunoonyereza mpaka ne tutuukira ddala ne ku bantu babadde akolera ba famire gy'abadde akolera. Bino ebintu ebirimu okufa kye Initiative Uganda tuyina ne balooya. Tuyina balooya abayingira mu nsonga zino. In that muziteekamu omuntu omukugu amanye eby'amateeka era amanye ebyokunoonyereza. So wenyongera okusabira ba sister ne ba brother kuzina ensonga bwe ziti tuveeyo nga tukola ku munaffe information entuufu etagenda kwongera ate kumuteeka mu buzibu bwonna. Ekirala nyongera okubakubiriza okuregisteringa ne Initiative Uganda. Turegisteringe bw'obanga ova Uganda ng'ogenda kukola kyalibadde kirungi nnyo n'oyitako ku office yaffe ne weregisteringa. Oba already oli mu nsi gy'oli naye nga tomanyi binaggwa bitya kubanga kati nga Vicky kino terwakyako olunaku na lumu n'akyeteekerateekera nti kigenda kubeerawo. Ebintu by'ekyeyo bigwa bugwi, embeera egwa bugwi just from nowhere ne kikutomera. Kati teweeyibala nti wendi ndi bulungi, teweeyibala nti wendi banjagala nnyo, teweeyibala nti wendi bakama bange tebasobola kunkola kintu kyonna. Kubanga Katonda yatukweka emitima, tosobola kumanya lwaliro kye ndowooza, tosobola kumanya mukama wo kyalowooza. So embeera egwa bugwi okakkana ng'obulamu bulugenzi. Bababisiza golodi just from nowhere ne bakugamba wassa omwana nga n'omwana yafudde bibye, ne bagamba wassa omukadde nga n'omukadde yafudde bibye. So kyalibadde kya buvunaanyizibwa nnyo okubaako organization eyeyamba oba erwanirira eddembe ly'abankuba kyeyo n'ogyewandiisaamu n'obeera memba nti ekiba kituusewo kyonna oba osobola okudduukirirwa mu bunnambiro. Waliwo n'ensobi ze tukola ngaffe nga tewaali gikoze, so ng'ate w'obeera memba odduka n'obuuza bannange madaamu gundi embeera ng'eri bweti ne bweti nkole ntya? Naabanga madaamu oyo oba misita oyo akuwa ku magezi oba n'akugamba omanyi what leka twogereko ne boosi wo ng'embeera tennakola ki tennasajjuka. Kati ebitongole bino we biyambira, ekitongole kino tekikuyamba nti ng'omaze kufuna olwedde buzibu, tekigenda kuyamba buyambi mu buzibu bwokka, nedda n'okkuwa ku magezi n'okkukansolinga n'okwogerako ku kiba kiganya okukwasaganya ne tukwasaganya mukamaawo. Y'ebitongole omugaso gwabyo nti boose yalibadde alanduka ku kantu akatono n'atuuka n'okutwala mu kkomera. Bwebanga oli mu kitongole n'odduka mangu ng'embeera tennasajjuka, bo bafuna engeri gye bakwasaganya boosi oyo ne bamuwumbawumba. Ebitongole bino mubinyooma naye biyina we biyambira.
so n'olw'ensonga eyo vidiyo nkoze mpanvu mujja kunsaasira naye nga mwebale kubanga mugoberera okuva gye twatandikidde mpaka wano we tutuuse ate mukama abampeere nnyo omukisa tusinkane mu videozi eziddako tovaako wekuumireko amaanyi asigadde nga nze Maggie mbaagala nnyo naye Yesu y'asinga okubaagala.